Novena y'okusaasizibwa Katonda olunaku olw'omunaana. Nnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Olwaleero ndeetera emyoyo egiri mu kkomera lya Purigaatooli oginnyike mu mutwe w'obusaasizi bwange. Leka engeri y'omusaayi gwange eweweeze ennimi z'omuliro ogwokya. Emyoyo egyo gyonna njagala nnyo. Gikola ekibonerezo ekigisaanidde mu bwenkanya bwange. Mmwe muyinza okugiwa obuyambi. Musene injulugesiya zonna okuva mu ggwanika lya Eklezia wange, muziweeyo ku lwagyo. Singa mmanyi obulumi bwe kirimu, mwandigiweerezangayo lutata obuyambi obw'omwoyo okusaasula obwenkanya bwange bwe bugibanja. Ayi Yezu, asingira ddala okuba omusaasizi, gwe wennyini wagamba nti oyagala obusaasizi. Kyenva ndeeta mu kisibo ky'omutima gwo okusingira ddala okuba omusaasizi emyoyo egiri mu Purigaatooli, emyoyo gy'oyagala ennyo naye ate giteekwa okukola ekibonerezo ekigisaanidde mu bwenkanya bwo. Omusaayi n'amazzi ebyafumbuka nga biva mu mutima gwo bizikize ennimi z'omuliro gwa Purigaatooli, n'eyo obuyinza bw'obusaasizi bwo busobole okutenderezebwa. Ayi Kitaffe atalaggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo egibonaabona mu Purigaatooli, egiribikiddwa mu mutima gwa Yezu, gusingira ddala okuba omusaasizi olw'okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu omwana wo n'obubalagaze bwonna obwajjula mu mwoyo gwe, okusingira ddala okuba omutukuvu. Nkwegayirira emyoyo egiri mu kwekennenyezebwa obwenkanya bwo, ogirage obusaasizi bwo. Togitunuulira mu ngeri endala yonna, wabula girabye mu biwundu bya Yezu omwana wo omwagalwa ennyo, kubanga tukkiriza ddala nga tewali kkomo ku bulungi bwo ne ku kisa kyo. Amiina. Ayi Yezu waffe, n'ensi y'obulamu n'efumbuka okugasa emyoyo, n'ennyanja y'obusaasizi n'eggulirwawo ensi yonna. Ayi oluzzi lw'obulamu, ekisa kya Katonda ekitakoma,
Wambaatira ensi yonna wemaliremu ddala otuwunduguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo mu tubira obusaasizi nkwesiga emirundi 3. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo mu tubira obusaasizi nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo mu tubira obusaasizi nkwesiga. Ku mpeke 3 eza Mirembe Maria esooka tusomako emu Kitaffe ali mu ggulu, Mirembe Maria emu, nezikiza Katonda omulundi gumu gumu. Kitaffe ali mu ggulu erinnya litibwa obwakabaka bw'obuggye, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu na Katonda, osaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Patri, aminza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali mu lubuto ku bw'Omwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Katonda Patri omulinzi wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu n'Eklezia Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ku mpeke eya Kitaffe ali mu ggulu tusomawo essaala eno. Ayi Kitaffe ataggwaawo, nkuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe era n'eby'ensi yonna. Ku Mirembe Maria 10, empeke ezo ze tusomerako Mirembe Maria 10, tusomerako essaala eno era naye tugisoma mirundi egyo gyennyini. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu,
tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda by'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera
okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Ng'omaliriza osoma Ayi Katonda, osoma essaala eno emirundi 3. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga. Amiina. Amatendo ag'obusaasizi bwa Katonda obutakoma. Okwagala kwa Katonda kimuli, obusaasizi ky'ekibala. Buli muntu abuusabuusa asome ebyamagero by'obusaasizi bwa Katonda alyoke akkirize. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero kya Katonda ekitakoma nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensulo efumbukuka okuva mu kyamagero kya Trinita omutuukirivu ennyo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka magezi g'abantu oba bamalayika nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda oluzzi omutuviira obulamu bwonna n'essanyu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulungi okusinga eggulu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'ebyewuunyo n'ebyewuunyizibwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubugiriza ensi yonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukkirira ku nsi mu kigambo eyeefuula omuntu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule ky'omutima gwa Yezu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuviira mu mutima gwa Yezu naddala aboonoonyi nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekirabikira mu kussaawo ositiya entukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulabikira mu kutandikawo eklezia omutukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu ssakramentu ettukuvu ery'abatisimu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutufuula abatuufu nga tuyita mu Yezu Kristo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera bwaffe obulamu bwaffe bwonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda
obutwa obulamu obutaggwaawo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obeera naffe mu buli kaseera k'obulamu bwaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuunya omuliro ogutazikira nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu kukyusa aboonoonyi abakakanyavu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obwewuunyizibwa bwa malayika obutategeerekeka batuukirivu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujjudde mu byewuunyo bya Katonda byonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'essanyu n'okujegenya kwaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda engule y'emirimu gya Katonda gyonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ffenna mwe tunnyikibwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okuweerera okuwoomerevu okw'emitima egikaluubiriziddwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda essuubi lyokka ery'emitima egiterebuse nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awatali kutya nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okusanyuka kw'emyoyo emitukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzaamu essuubi mu abo beriweddemu nkwesiga. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo, ng'obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo, tunuulize ekisa era yongere obusaasizi bwo mu ffe mu budde obuzibu, tuleme kuggwaamu maanyi era tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwesanga bulijjo mu ekyo gwe ky'oyagala ekitukuvu, ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, Kabaka w'obusaasizi, oyo ng'ali wamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu atulaga obusaasizi emirembe n'emirembe. Amiina. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Yesu sigala naffe obudde bwonna. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Oluganda wewala okwekumira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osayibwa n'obuwombeefu